Linnya nze Jjukira Steven nga ndi Bussi primary school. Bussi primary first grade zikyali ddala ntono olw'ensonga emu endala. Ensonga esookera ddala tuli understaffed. Ate abantu b'e Bussi abali ku district tebatuvaluwinga oba tebatubala nti naffe eno tuli mu area far to reach areas. Wa omusomesa wamuwa transfer okuva ku district okujja okukola eno n'agaana okukola ku district n'agaana okujja eno ku bizinga. Ekizinga mu government section first grade zikyali ddala ntono kubanga tuli batono. Osanga essomero ddamba nga lirimu abasomesa 4 oba erala nga lirimu abasomesa 5 ng'abasomesa 2 basobola okusomesa okuva mu kibiina ekyokuna paka ekyomusanvu. Kino njinako obukakafu nga ffe wano ku kizinga kyaffe e Bussi. Ekyo kitwemere ddala nga government schools okufuna first grades. Ensonga endala gye tulina abazadde baffe tebali bejjumbize, tetukwatagana wamu nabo mu kutuyamba engeri y'okukola mu first grade kubanga omuzadde alina okuperforminga paati ye, omusomesa n'aperforminga paati ye, ne district ewakiso ne performinga paati zaabwe ezitakoleddwa mu bazadde. District ekoze ebyayo nesindika abasomesa bamu ne bagaana okujja ku stations ne babeera eyo oba ne batakola kujja wano. Yemu ensonga eganya okuperforminga obulungi ku district. Bw'otuuka wano ku Bussi primary school olaba ebizibu abaana abasoma bye bayitamu mu bizinga ebirala byonna. Kino kikuwa ekifaananyi okutegeera ddala nti omwana wa Uganda naddala ali ku bizinga yeetaaga okuwa special attention kubanga tutuuse wano abaana abasinga basoma tebalina ngatto. Obalabira ddala nti no n'ekyokulya tewali sayini eraga nti no bagenda funa n'ekyokulya. Ogenda okutuuka okulaba nti nga balabika nti embeera gye basomeramu si y'ey'omulembe. Abasomesa batono nnyo. Essomero okuva ku P1 paka ku P7 balina abasomesa 5. Kitegeeza nti no bw'okempeyalinga teacher and children ratio nene nnyo. Omusomesa omu asomesa okuva ku primary 1 paka ku primary 7. Kitegeeza nti omusomesa oyo agenda okumala okusomesa olunaku ng'akooye nnyo. Tasobola kusomesa baana bano ne bayiga nga bwe bandisaanye okuyiga. Kyokka abaana bano bakompiitinga n'abaana abalala mu masomero ge tumanyi ag'amaanyi. Twandisabye nti gavumenti yandibadde ewa special attention ku bizinga naddala kino eky'e Bussi. Tubadde tukyogera lunwe ffe aba human rights nti no Bussi Highland erina okuteekebwa mu lw'ebifo ebitali oba bye tuyita hard to reach ebyetaaga special attention obuyambi obwetaagisa obw'enjawulo kubanga kati mutunuulire ebyonjigiriza bya wano Bussi erina amasomero ga primary erina essomero lya secondary limu kyokka erina ebizinga nga 5 oba 6. Kitegeeza nti no omwana w'e Bussi agenda kusoma akome mu secondary tagenda kusobola kusoma paka ku university. Government erina okukyusa education system okulaba nti eyambira ddala abaana naddala abali mu bizinga bino, okulaba nti abaana bano basobola okufuna okusoma okwetaagisa. Twagala okulaba nga bazimbe amasomero, twagala okulaba nga babeerayo abasomesa babeewe incentives kubanga bwe tugamba nti Bussi eringa hard to reach. Kitegeeza nti no wajja kubeerawo special incentives ezijja eri abasomesa bano basobole okubeera nti n'abasomesa abali eri ku Wakiso basobola okufuna amaanyi agajja okusomeseza e Bussi. Twagala okulaba nga wabeerawo engeri ey'enjawulo eyambibwamu abasomesa be bano abaana basobole okusoma. Tutunuulidde wano emyaka giweze 2 bukyanga tujja ku Bussi primary. Bwe twagira luli ku Bussi primary before COVID abaana mu ssomero lino balinga mu 4. Lero bwe tukomyewo emyaka 2 nga gyakayitawo abaana bakisedde ddala school drop out y'amaanyi bali mu 100. Kati butosobola kugamba nti n'abaana ba Uganda bagenda kusoma bwe batyo nga school drop out rates z'amaanyi. So twetaaga okuba nti no wabeerawo special attention. District education officers balina okutuula okulaba ebizinga nga Bussi babiplaningidde batyo okulaba nti abaana bafuna okusoma okwetaagisa. Education tetegeeza kubeerawo bizimbe. Kitegeeza nti omwana alina okugenda mu ssomero asangayo omusomesa ali qualified, alina okusangayo ebikozesebwa,
twebazaho nawe nti asobodde okuleeta ku bitabo wano naye ekyo tekimala. Twetaaga okulanga gavumenti ebeera ne procedure nga buli kaseera wabeerawo ebitabo ebijja mu bussi nga basobola okufuna textbooks ez'okusoma nga basobola okufuna abasomesa abalungi. So ebyo byonna tusaba abakwasibwako ku byenjigiriza naddala ku district babeere nga babeerawo ne special program eyamba Bussi Highland. Twajira mu ssomero lino abaana bali mu baana 3 naye ate ekimalamu amaanyi kwe kuba nti kuno ate bwe tuzze abaana bali mu 10 kitegeeza waliwo ekyetaagisa era kano kabonero kanene nnyo ku nsonga ezifa mu bizinga byonna mu ggwanga. Naye nga bwe tuwulira nti abaana basomera bangi bawulira nti wakiso yeesinga mu byonna, naye nga bwe tulaba essomero lino kitegeeza ebizinga bingi nnyo era okusinga eddala ffe kino ekyaffe ekya Bussi embeera gye kirimu yeeyo mu by'okusoma. Era nkubiriza essaawa eno abazadde tuleme kutwala nsonga za kusoma ng'ez'okubalaata. Byonna gye muli abaana baffe muleme babeeza mu mayumba, muleme kugamba nti bo basigale awaka bo bambi ba bizinga. Tewali mwana akula ate n'ayawulwa mu byonna byakola oba mu mirimu egyo egy'eggwanga nti ate bambi ono ye yakulira mu bizinga, ono ye yakulira ku lukalu, bonna babeera baana. N'olwekyo nkubiriza abazadde yonna gye muli tusale amagezi gonna agasoboka tulabire ddala ng'abaana tubaleeta mu kusoma. Naye ate nja kusaba nnyo bakama baffe Minister of Education buli omu yenna abeeko ssente ez'enjawulo z'ateeka mu kusoma. Tetusobola kubanga tulina abasomesa 5 omu 2 3 4 5 nga balina okuddukanya essomero erya primary nga kuliko ne P7 ng'abaana batuulirawo ebigezo. Nja kusaba mu bwangu ddala mu budget process eno tubeeko ssente ez'enjawulo ze tuteekamu nga za affirmative action eri bino ebifo ebibeera ku bizinga eby'amazzi nti abaana basome nga basomera mu environment esaanidde ng'abaana baffe abalala bali ku lukalu. N'olwekyo nkubira omulanga buli MP yonna gy'oli mu time eno nga tuli mu budget process tuteeke ssente mu by'okusoma. Oba oli awo ebizinga bingi nnyo bijja kuganyulwa n'abaana baffe ate abakulira mu mbeera ez'ebizinga babe nga balina omukisa gwegumu n'abaana abakulira ewalala. Kati abasomesa aba primary tuli well trained nti osobola okusomesa more than 3 disciplines. Okugeza kati nganze nsobola okusomesa science, nsomesa SST ne mathematics nsobola omusomesa. Kati kitegeeza nti nsobola okusomesa disciplines ezo 3 naye obudde bwe mba nsomesa mba tebukwatagana kubanga nti omu class emu ebe erestinze emu ng'esoma emulala ng'erestinze then endala ng'esoma ekitajja ku creating a good performance eri classes zino nga bwe kyetaagisa, which means twetaaga more staff members okubeera nga muntu asomesa mu class ng'ali effectively with the lesson. Wano mulina abaana nga bame? Tulina abaana 16 wano ku Bussi primary. Bussi nga ffe wano ebyokulya abazadde babiwa abaana Bussi ne babiparking ebitali bituufu. Then naye nga tusuggestinze nti abaana abazadde bano batuweeyo akasente akasasula obuugi tusobole okufumbira abaana obuugi ku ssomero basobole okulya. Abazadde abamu tebabituukiriza, abazadde abamu babituukiriza nga namwe bwe mumanyira embeera y'ensi. Era ate abamu ba political leaders we bajja bagamba nti temusasula wadde n'ekikumi mu masomero ga gavumenti. Kati bannaye abaana tuna abasiibya njala ku ssomero ate nga ffe tulina okusomesa okuva ku ssaawa 2 paka ssaawa 11. Omwana tasobola kusiiba njala obudde obwo. So abazadde mbakubiriza mutuwagire mu ngeri y'okutuwa sente z'obuugi okuba nga bafuna obuugi.